kati Muhoozi bannabyabufuzi ku high level bamutegedde ku level ya waggulu kati ku level ya Namboozi bamutegedde nti bw'omukanga aduma agwa mu bikopo omanyi okusamba omupiira n'okanga oli n'atagala naggwere agenda okumaliza bwati agudde yeegalise bwati gunodduka n'akapiira kituufu kati bamutegedde nti Jeno Muhoozi aduma n'agwa mu mbi kati amawulire gano agaadi gagenda mu maaso arrest biki Nambooze politics we nga anoonya wayingiriramu naye agakole abeera omu kwabo abagakoze tayagala gamuleke kituufu era yagakoze nga munnabyabufuzi yenna kubanga Namboozi munnabyabufuzi nnyo tabuusika maaso tolowooza nti mujega si mujega okiwulidde kituufu omanyi munnabyabufuzi omupimira kuki level y'obunanfuusi level y'obunanfuusi defining a politician ate awo nga wazannyira awo okiwulidde Namboozi oyo gwolaba yagumira efuga bbiri ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu naye neyeefuula muwagira neyeefuula awatali wadde akantu n'embuzi n'azireeta naye ng'omuzindalo bwe guvaawo nga tewaliwo kamera ali mu babe naye bannange obulumi buno bwe tutambuliramu tuli bukomya ddi omuyayi ono yavaawa nsi Namboozi nze atuuka okwavula obwavuzi ku nsonga Namboozi bamwavuza kakati era nze ebintu Namboozi byeyakola between 2023 n'okutuuka eno ku kalulu 2026 nze byannema okukola byannema okukola kuba nze nina wenkoma mu kufukaamirira omuntu toyagala kutyoboolebwa nina wenkoma mu kutyoboolwa maama Namboozi nedda ye bamutyoboola yaguma olw'okuba nga ayagala okusekiwalinga siiti ye n'agumira humiliation yonna bambi mukazi wattu kakati mubazi si mujega yabala byabufuzi si mujega kati yabaze amawulire gano nga basalabireete be bagalimu tebalina zi constituency tebalina kye bali Miriam Matembe nagamba naye Jeno kamusike eriyo ajja kunywa ansikemu Namboozi era okujjako nga Muhoozi yakyusiza polisi naye waba teyakyusiza ajjamu kime mukono wali ajja musika enduulu evuge kati tewaliiwo kafulu mu kuzannya ebyo ebyokulwala nga Namboozi tewaliiwo wano tebakulimu amuddirayo malende azannya ebyo abo bonna babbirira bubbirizi abo bonna ba student oli ye master owokulwala eddwaliro gwe bamunyolabe ajja kutambula mu kawiru bamunyolabe ojja kulaba firimu era nze embeera eno nga nseka busesi kyova olaba sijagwirana nebiguddewo kuba nze mmanyi kyekitegeeza manyi oli lwaki yanyiza eri epeesa kati ife abaasibwa ne bakoowa nze kuba nze nakoowa okusibwa n'emigo bagikuba n'ogiwulira ng'ogikuba kuba nze bansibanga bituufu byereere byokka temwalimu pretense ate nga tetulina immunity kati Namboozi alina immunity eya parliament parliament ejja kukuba kerere biki era oluva bw'ati asabye kabeiro bakamuwadde America gy'asibira ku bujjanjabi medical treatment parliament $8,000,000 kujjanjaba omubaka ako gonna amapeesa olina okugabala gyali mu gatambuza ate nga eyinza okuba nga oluusi ye kaadi ye esembayo kati afuba okulaba parliament aginoona atya ayagalayo ekisanja kimwawumule anaakifuna ekijja bw'azannya akijjayo singa ayongeramu amaanyi akijjayo ne Jeno n'amusika bajja munywa babeere muko naye ennaku 4 ku 7 asabe ebbeera aveeyo kuba fayiro ya Besigye tagiriiko tagiriiko fayiro ki endala awo fayiro ya Parade nayo tagiriiko because fayiro eziri pending ezizitowa fayiro yaki endala zeze ebbiri ez'amaanyi ziriwo others at large taziriiko zombi
ekutiiseeyo kakati awo ali mu kubala kuyingira mu space eyo era kyendowooza era mu kuduma okwa generali ajja kuduma amunywe amuwe kyayagala amusuula mu bikopo kuba Muhoozi bamubaze mwangu wakozesa nsobi nga baba Idi Amin. Yes. Kati ekigenda okutuswaza eri General Muhoozi ye kwe kukkiriza okubeera ku level ya Idi Amin ey'okuduma ajja kuba tukoze bubi nnyo ng'aduma oli yali wa P3 gw'oli graduate academic graduate ku university military graduate university yawa I think Makerere siwe Makerere nja kibuuzaako naye nga nja kibuuzaako ndabe gye yafunira degree naye nga musomo ki is a graduate anti musomo ki siina bwino ku kyo kakati ekikireke mugambe nti muyivu ekya level y'obuyivu ekyo kivuye muyivu kale muyivu ate ne military wadde nga eno mu basis kwayingirira eya LDU jjajja yali tayagala kumuyingiza direct omayi jjajja alengerera wala lwaki Muhoozi ayingiranga LDU jjajja yali tayagala kulabula basajja byakwata nabo ekintu bajjeno kayindo tafiire botafiire batunyefuuza okitegedde mu kiseera ekyo Kayihura baali banafu batinyefuuza be baaliwo okitegedde abajena abaaliwo ab'amaanyi Kazini tunyefunza okitegedde General Sale General Moses Ali tomululinga out baali b'amaanyi nga tannaba kugira be baaliwo kati level ya Muhoozi generation ye nga be baani Nobo Mayombo kivula Nobo Mayombo 27 teyasukkawo yewe bamukomya yakomaawo was a threat okitegedde kakati jjajja ye n'agamba muvubuka ono kyogamba nti no mwe kwe-eliminatinga Nobo Mayombo baali baagala generaali abenga atambula yekka ate sigambye nti bebamu-eliminatinga kugambye yakomaawo anti mukukoma whatever happened ani yakiri emabega anti tetuganda nzisaagala naye wakati mu mbeera ey'okuba nti nno yakoma awo mu lugendo lwe waaliwo enteekateeka ey'okupevinga we Nobo Mayombo abakuba nga akyali mulamu ekisooka yali badde Foster General nga yagaduumirako nga kuba naddako ayogerwako nga tomubuusa maaso kuba naddako era kirowoozebwa nti tewaliwo kintu kyamuleetera bizibu ng'ekyo naye nga bakibalira wala myaka 2 kati ate kati gw'oli mu bya pawa guli eno obala kantu biseere mwabeeranga kuzibiiti zammwe mukuba bulango bw'abasawo baganda ebya pawa birimu ze ndiyo nombala kantu obala kantu ko viewers ziri meka biki peji bagijeko obulango n'olajanira eyo kati oli ali mu power naye abala ki buyinza abala power ani ayinza okubeera straight mu myaka 2 mu maaso myaka kubanga jjajja akulaga nti right okuva lwe yazaala Muhoozi ye yali amanyi nti tasimatuka Idi Amin ye jjajja naye n'agamba mutabanyi we nti aliwoolera eggwanga yali amanyi nti Idi Amin ajja mutta omutabani awoolere omuhooza nammwe erya Muhoozi kitegeeza ku revenginga kuwoolera ggwanga omusajja ekintu yali ekibala kakati omuntu eyali neggu mu G7 bw'atyo omuyita wakusaaga teyali wakusaagira yali neggu mu G7 n'amanya nti Amin ono agenda kututta bwankwatako ansalako omutwe ono ajja kuwoolera eggwanga okitegedde nkiwulira kakati ekyo kiba kitegeeza ki nti buli mu kintu kyonna jjajja kyakola continuation yakyo
agibalira mwani mu muhoozi kati kinaaba eri muhoozi okumakinga n'okutegeera kwa taata we nebyamutegekera n'obutamakinga naye nga odizi zonna oziraba nga gwayagaliza kiki ekintu newankubadde nga omukoddomi naye yakasuseeyo ki nga nti n'omuko yali ali ku mwanjo nnyo naye ate awo n'asiriikirira nnyo ate omuko political scientist abala nnyo kyogamba abala population ate okusinga muhoozi okusinga yeesize nnyo magye ye gayimiriddeko ebyabantu bimukwatako naye oli abala population era akugamba nti moves ezikolebwa ennaku zino actions ezikolebwa ennaku zino ekintu kigiteeka ku risiki kati abantu we barayizinga abantu okwenyiwa nebakiwamba nebakiyuwa nga ne pulaani zaabwe tezituukiridde so kati ye ali ku ky'abantu yazze ku ludda lw'abantu ali ku ky'abantu ate era Jeno Muhoozi nze nawaako wano amagezi neŋŋamba nti abakugira mu katiba akakondeeminga ojjukira nakugamba wano nti yali badde ateesa ne taata we namugaaka kati ngenda kuvumirira byokola okitegedde kitegeera bulungi ne bakikanyaako eri mu strong room kati ye najja eno nga ye awumbirira n'okukondeeminga yandibadde atukumye nnyo yalibadde yaleega wat ng'ali mu bire President Museveni kitakyagala strategy kakiteeba strategy okimanyi nti muzeeyi newankubadde akyagaliza mwana we naye tayinza kimuwanga mulamu we wali firimu awati tasobola jjajja awo jjajja ate wasoberera buli musambi jjajja ayagala convoy eyo afa naawe tasobola kukimuwa afa naawe kubanga ebyo byonna byandibadde bisoboka naye jjajja akita wali firimu awo nawo tiwanabeerawo kabonero kalaga nti jjajja akikola ki wadde n'akatono kati omukoddomi yajjidde mu katiba ako bateekwa kuba balaba obutambi bwaffe ne beesibira mu mayumba eyo yajjidde mu teeka eyo okukondeeminga ayagala sympathy y'abantu okukondeeminga ebikolebwa tisi bituufu nosika emitima gy'abantu ate ne badda kugwa kubanga the end of the day abantu obeetaaga mu buli ngeri yonna abantu amagye gatuuka ekiseera ne galemererwa nalaba wona amagye ga Idi Amin nga gadduka emisinde mundu ne bazeesuulira nze nali kooki 79 nga tuli bwana buto naye ngaemmotoka z'abajaasi nga badduka emisinde gino egyaffe emiganda egyalire sabbasabba egudde tutubu oli nemmundu n'agireka nadduka buddusi kutaasa bulamu kakati ekyo ky'abajaasi okuba nti nno obeesiga kitono naye mu by'okukwata pawa buli omu aba ne strategy kati eyo ye strategy ye ya bukambwe mu society eyatalaga society yalozaako society yatalaga jjajja abantu abaleka ne bafumulamu ku bigambo bafuna ka breathing space ako naga namukubye naddeeka ne yeebaka owulidde naye bwoga nti ogenda kunywa buli muntu anyway kiyinza okukolera for some time but I don't think it is sustainable kati banamboozi nga tayinza butateekawo mbeera munyiga mu supeesi eyo namboozi abadde alina okwenyigawo mu buli mbeera yonna kuba amawulire gamutambuddeko mayitirivu nnyo ate bali abakyala ababadde bagakola nga tebalina zi constituency ate okimanyi nti agannambooze gabunye buli wamu wonna bwe bamunywa g'amaanyi gasinga aga Miriam Matembe kuba nambooze aliko Buganda aliko Buganda aliko parliament mukazi tugasaasaanya aliko abakazi abo babulijja abo banamwandu abo bamaama Naaki bawusigala abo bonna nesitula bwesituzi abo bakufiirako kubanga yembeera mwe yajjira yakwesitula bwesituzi
from nothing to something mukitegedde so katukiwa obudde tulowooza nti kijja kukola ki. Lwaki ogamba nti Nambooze abantu basobola okuleekaana ennyo nga ku Lukwago baamukwata ne batuuka n'omukuba ebifaananyi byonna ne wabulayo n'omuntu omu bw'ati anyega ku Nambooze teguube bwe gutyo. No ekya Nambooze kyanjawulo. Nambooze wanjawulo ku Lukwago. Ekisooka Lukwago musajja abasajja tetusaasirwa ekirina okukimanya abasajja tetusaasirwa. Okimanyi nti osanga omusajja bamutomedde n'oyitawo n'osanga omukazi n'osiba abakazi basiikinga attention mangu olw'ekikula kyabwe. Ekyokubiri Nambooze ayinamu akatimu k'ebyobufuzi akamwetoolodde mu mukono awo yategerera mukono oyo gw'olaba era bw'aba anaasituka okugenda eyo sijui magombola geeyo wansi asitula n'eggaali yennyini ejjudde abakulembeze Costa namba kugambye emmotoka nga 4 zisimbula Nambooze ajja bakansala atuuka nabo kyamani bamagombola atuuka nabo bani azitowera ddala ne bafutu soja musambi musambi mu mukono awo kubanze namulaba nga ayingira Nuupu wali era yagamba Kyagulanyi nti nze nyingira naye ndi mukazi w'abaana bangi abaana bange n'obaagala nze ndi gaali ekozeeko nyingira obufumbo naye ndi mukazi w'abaana bangi abasajja banzaalazaalamu be bano abantu be bakansala bangi era yajja ne kukuubira eri abantu ate nga bakulembeze enzanya ye yanjawulo ku Lukwago kwa Lukwago ate tazanya bw'atyo ye yada azanyira eno wolereza abantu rule of law bwe bityo nabyo birungi naye nga tiimu emutuukako ntono emutuukako ntono kyobalaba abadde mu bwa Lord Mayor emyaka 15 naye nga tasobola kudominatinga kanso tiketi gyesimbiddeko nga tasobola kudominatinga kanso tena bakansala 3 abatiketi oluusi n'obutawa ku bantu birimu mu kanso kubasemba kati enzanya yanjawulo ku Nambooze. Nambooze kitegeeza yali strategic nnyo akimanyi amaanyi gali mu tiimu ebyobufuzi tiimu bw'ozanya individual striker lonely striker tomalaako ani agenda ogukuleetera omupiira oteebe tewali bw'oba oli wakabi nnyo ogenda ogukime mu bbaaka obasale bonna obamalewo oteebe so ebyobufuzi tiimu kati ekyo Nambooze akimanyi kyova olaba bw'akwatibwa impact ye yanjawulo lwakuba akuze myaka 5 mugumu agenda asukkawo alinga mu 5 asukkawo agenda akola ki agenda asala omuliro olw'omubiri okunafuwa naye nga musambi wa kabi nnyo Nambooze gw'olaba ebigambo binaamukomyawa muzi bwana aduma namugwamu ujja kulaba gyanamutuusa omugongo gujja kusesetuka muzanyirako ebyobufuzi abimale ne kyonna amubale ne musepiki maama osaaga n'okusaaga gwe naye bw'anaabuuka akatego ke era Nambooze ajja kulumbwa nnyo singa tebamusika ajja kuba akoleddwa bubi nnyo bw'atanywebwa ajja kuba akoleddwa bubi nnyo ekitegeeza beetaaga kumunywa mu buli mbeera yonna naye takyamunywedde ate lwaki singa ono yatwitinze dda nti nkukima akyetegereza mbeera amunone naye ze kasita mukoledde analysis kageza n'amukwatako implication nzimuwadde bw'amukwatako kiwedde implication nzimuwadde kuba kati ate ne General Muhoozi akaseera ke yeetaddemu nako sikaamu one time omuntu ajja mufiira mu ngalo ate awajja kuba aleese ebizibu omulambo gumufuukira omulambo
nga Ben Kiwanuka byafiira mu mikono gya Amini. Ate Amini yaddamu okuterera. Omuntu omu ajja mufiira mu ngalo. Ajja mufiira mu ngalo. Kati abantu bonna abakola ebyobufuzi ennaku zo tebalina bulamu. Obulamu bwabwe bwa nkoko. Abalala siriimu yabayitamu. Abalala babadde ku biso. Obalaba Oweekitiibwa Lukwago tava India. Cooperation biki. Ng'okwata osuula wali akufiira mu ngalo. Ensi neekukyawuwa. Ebbanga lyonna. Nga tunagenda nakukulembeze. Akufiira mu ngalo. Kubanga Lukwago aliko ababe. Buli butereevu. Mama Miriam Matembe akufiira mu ngalo. Nze nkubuulidde. Kati simanyi bwagenda kikola ekyo kuba yepesi asetinze bba bw'atyo. Yanoso oba ofafa oba okola ki naye ajja kufuna. Era yagamba Lukwago nti bw'onoofa okufa kuba kuteeke ku nze. Ne nzijukira Kayihura. Kayihura wano yayogera ebigambo. N'agamba nti nabo bakubye abantu Kasese balyose ne babakuba. Era ebyo waliwo agamba babinteekeko. Ne ngamba kiki? Sajja yeetadde mu buzibu bwe buti. Nti I was the one who commanded. Ne ntya Jeno bwe yafulumizza ekigambo ekyo mb'okuva kwa Lukwago kumuteekebweko. Andi kakati omanyi politics muzibu nnyo. Ekibula tewali amumanyimu malayo. Kati gwekola statement bwetyo nga weerabidde nti olaba jjajja yejjusa okuwanika Ssebirumbi. Akyejjusa kati. Akyejjusa kibula ataddangamu kuwanika muntu mulala yenna. Agamba wakiri nandi musibye n'abeera kubanga General Museveni woba oyagala okumusikira olina okumanya nti yakola ki? Yejjusa okutta Ssebirumbi. Ekyokubiri yatalwa Kasisi. N'amuyimbula. Naye omanyi Lwakasisi gwe yayimbula? Kyeyakola wano. Lukwago yabikoze? Tannaba kubikola kuwadde akatundu bwe kati. Kati gwe oyagala okusikira okuddira mu bigero olina okumanya. N'ayimbula ono w'ebbomba eyafuwa yani. Ow'ebbomba ni Nasulu. N'amuyimbula n'amuga nti no. Nkutadde. Ne Nasulu omanyi bye yakola? Okitegedde? So oyo yekka waliwo omusajja ki omulala awo. Osanye otegeere nti Nankanyi yasabye presidential pardon. Jamiru Mukulu. Jamiru Mukulu yasabye ekisonyiwo? Yagayo jjajja akajanja kanzigweddemu njagala kuva wano. Okimanyi nti atajja mumusonyiwa? Ajje kumuta. President ajja mumusonyiwa ate amuwe n'ekifo. Tajja mumulekaawo. Ojja kumusanga nga muwabuzi wa president. Kakati oteekwa okumanya omuntu gw'oyagala okuddira mu bigere azannya atya. Amuta n'amuteekako bambega bamutambulirako. Okumonitaringa gw'omulimu ne bajeti y'ekyo weeri. Ninga akutadde. Ng'akutadde. Naye gwomanyi Lwakasisi nga nakati Lwakasisi akugamba nti nali noonya Museveni kumutta. Kumusalako mutwe. Era naye abakumufuna naye yalikoze eki? Nange yali ayagala kunzita. Naye baba Bbuuso emyaka 27. Era yagamba nti nno takkirizangako nti ddala Museveni yamusonyiwa. Kati ate ng'ekyewuunyisa era ebyobufuzi bino bizibu nnyo. Era tobeerangawo n'ogamba mbu omusajja n'ayawukana n'oyo omusajja Lwakasisi. Yali ne boyita ojjooka abo. Kitookero Lutwa. Ye minisita waabwe wa security. Mu biseera ebyo bamusalutinga kwegamba kumpi mu maanyi nga yaddirira Milton Obote. Oyo Lwakasisi? Ng'eri w'amaanyi nnyo. Lwakasisi omumanyi gwe. Kiki? Kati gavumenti yeyiika 85. Abadde bamusalutinga be baamunywa. Ng'olwo okulaba omugenyi asitama busitami n'Abangereza. Batitookero Lutwa. Be baamwenywera. Be baamunywa. Ne nkuba amabuusu. President Museveni gye yamusanga mu mabuusu eyo. N'aseka. Museveni yaseka busesi. Ate yayitira watini nnyo okufa. Kuba waliwo abaafa mu process. Omanyi buli wabeerawo wabeerawo abafa. Wabeerawo egamba gundi tawona. Tetuginyweza nga gundi akyali mulamu. Yo mujje.
kiriya kati embeera egenda okukakana bweti sebo ng'emirambo gigudde ye ng'ali luzira era ekyamuyamba yanyiga amapeesa mukazi we yali e Nairobi eyo Jomo Kenyatta n'akubira Kitokero Lutwa n'agamba Lwakasisi tomukola ki tomutta muleke wakiri muleke mukomera namuwa benefit of doubt nenga yali wakufa kakati abayeekera be yayiganga bamusanga mu kkomera Ssebirumbi ye bamusika batya bamunywa simanyi ng'egye bamunywamu naye bamunywa yalemererwa okudduka ndowooza jjajja ye yamunywa oyo jjajja ye yamusika manyi Ssebirumbi yakola ekikolobero ky'amaanyi nnyo naye ensinga eri mu lutalo era byebibaawo toyinza kukkiriza gavumenti yo gitwala eyiike bwetyo kuba kati bagiyo bamanyi kati balabalamu gavumenti ya jjajje ng'omuyekera asembedde ali mu bbombo awo emundu evugira ddala ebya siriasi ali mu bbombo wasigala watambula wano tewasigala n'omulema bakimukola olaba ffe ab'omuzindalo be banywa naye ate ffe ab'omuzindalo wuuyo tugenda ku palamenti kutwala kipapula ne bakunywa kutwala kipapula olaba banywa n'ab'amabaati nti beetikka mabaati bagenda kwemulugunya lw'amabaati nakati bakyali luzira abamu okiwulidde kakati jjajja oyo ne muhoozi Kainerugaba emundu etokotere mu kalulaawo esembera yiiyo esazezze wano ku Masaka Road eyingidde Kyengera batta abantu ne bamalawo kati ne Ssebirumbi nabo obaddiramu n'obagamba baali ku gavumenti yaabwe naye kati ebyo jjajja abimanyi jjajja mu kuwanika Ssebirumbi olowooza teyayagala kusanyusa beeruweero mu biseera ebyo yali alina oteekingamu action yawo naye gavumenti weba yakatandika erina okukola statement n'okulaga abantu nti gavumenti yaabwe weeri gavumenti mpya okuwanika Ssebirumbi n'abantu abalala bali 11 be bawanika ku olwo tebawanika yeyeka yaliko abantu bangi ku olwo nali nkyakola mu owini eyo notugamba ti Ssebirumbi awedde twalina omusajja yasalanga enviiri nga zazza buno obunankani ate nga bwamaanyi sebo mu kiseera ebyo nga bwepaakirwako nga batukolokosa jirita naye ng'ogenda ku kamashini akuba w'amaanyi nnyo n'agira bw'ati kubanga wabeerawo abo ebisanirizo ye ng'ateekako no jirita eyo bbeeyi yanjawulo kati nga n'agenda ku kano eyo bbeeyi ebaneneko yakeera ku makya n'atugamba Haji yasulanga kakiri eyo Ssebirumbi bamuwanise netugamba ti kikiri nti awedde jjukira tewali masimu so ndowooza tekyandibadde kirungi nnyo okuwanika ku kalabba bannabyabufuzi kikusigalako nnyo kati pulezidenti ekyajja kufa nga kimuli ku mutima ekyokuwanika Ssebirumbi kalabba omanyi kati Katonda bw'akuwa chansi gwe n'osigalawo ng'oli mulamu wadde oli yali akuyiga kutta naye kati nga oli mu position of advantage ebimu obireka because nawe olina boogenda okutta era olusi bosse gumayo abafudde ku mulembe guno nyinza n'oboogera bayitirivu basingira b'emirembe giri gyonna zimanyiko Segirinya Segirinya naawe yafa bulwadde ate teyafa ku mulembe guno nanti nga mulwadde nze gwe manyiko n'abalala bayitirivu so olina okumanya omuntu gweyagala okuddira mu bigere abadde azannya atya ki ekimuwadde emyaka 4 naye jjajja lwaki asirise nnyo nga jje n'azannya bw'atyo akakodyo nakakugamba wano kubanga jjajja 31 tuli naye mu box kubanga attention yonna kati tugijje ku jjajja okimanyi nti kati eri ku jjeno nti naye muliko mu negative we nga mu kalulu omulama gwonna bwe gwava ku jjajja ne gudda ku gundi ku ono we Masakani gwe baawangula w'ekitiibwa Mpuuga nga jjajja tewakyali amugambako wabulama emmundu yonna etunulidde Empuuga kakodyo jjajja ajja kujja ayogere naawe ate jjajja ayogerera mu bikolwa asobola okukola rishafo naawe maje n'agakyusakyusa mu komandi ti ate enduulu neevuga n'amugjawo kijja omuyita wakusaaga tenatuuka kuta kintu ekyo
akyakirina jajja alabika akyakirina tanatuuka kuta kintu ekyo naye ffe abakyagala ffena kuba ffena tukyagala nkulaba okyagala demokuloza nti ffe tetukiriimu gino ekintu okyagala kati ffe abagala okutwata ekintu abali wali abalindidde olwoya ababala kyekiddako olina okubala jjajja anyuka atanyuka bw'aba tanyuka kiggwa kiti ekyo kuba abamutuukako bagamba akyali mugumumu mu maanyi gano ag'obuntu kuba mu myaka gye niwaba asobola okubayo pressure up ezo ettaano aba akoze aba akyali myaka egyo okuba pressure up 5 niwe ziba 5 oba w'amaanyi aba akyali nze nkubuulira olaba Megatron ku myaka egyo takuba 3 nga yisi and fitness tazikuba fitness levels kunazinga akunamira oweri ati omulaba omuli awasa asanga kaweewo owulidde era kakati ndikutabu ayinza n'okusesemera ali mumoloka nga tugenda kakati kyenjala okutegeeza ebyo byonna muganda waffe alina okubiraba n'abibala jjajja enzannya yenzibu yayodda abadde bakola naaniti bonna yabayodde mbwera anita yabadde mu kutya nga bagamba nti essaawa yonna naye olwaleero luno bwagenda ate intelligensi yange endaga nti waliwo akasenge kabadde bayooyoota eruzira nga bakamutegekera baddewo akasenge badde bayooyoota eruzira eyo naye nja kweyongera okukebera nga bakayooyoota mu sitayiro ki okuyooyootakateekamu ebikozesebwa okuyooyoota kwennyini okatereezaamu bakasigisigiko ne ku langi mu wiigi y'abakyala nga beetegekera omuntu omunene beetegekerayo omuntu omunene katonda wange ekitegeeza maama gwe babadde beetegekera simanyi anti naye munene kati gwe tulinawo sinafuna naye gwe bunaazibira olwaleero nga ayina mu bujja kubanga nagawulira amawulire ago wiiki nga 2 emabega mbw akasenge batandise okukalongoosa we bunaazibira olwaleero nja kuba nina wentu kuli sobole webukeeredde leero nga ali bwati abeeyo bannange mubaŋŋambireko mubaŋŋambire abasajja bantutte abeeyo mubaŋŋambire bannange okiwulidde ate twali tumanyi nti ebintu biwedde kiki ekyabitinkudde ate nga biwedde bitya nze wisobulowa sinana kusasulwa ng'ogamba biwedde tebisobola kuggwa bwe era kati tugenze ku levo eddako levo kyeddako baadde akola nabo ku lusegere banywereddwa fayiro yaffe ekyakola ki ekyatambula nawulidde bategulanga biliyoni 14-12 biliyoni 3 biliyoni 4 sente z'omusajja tebategulako buno bu miliyoni batandikiranga mu biliyoni kakati kiba kitegeeza ki nti nze wisobulowa nzanya swame kati oli mu kuswama nize conclusive report eragira ddala sente entuufu recovery baŋŋambye Betty Kamya nzijidde mu takisi olwaleero ne baŋŋamba nti Betty Kamya alina takisi ezisukka mu 200 ze yafuna nga okuva lwe yagenda ku bwa ayigiggi paka yabuviirako simanyi naye ekisooka ali entitled okola bizinesi gy'aba ayagadde nanti sente ng'ozigyewo sente oba azigyewo oba azigyewa bwe mumunoonyeza ne mumukwata weerandi gudu bw'asakisiidinga n'atakwatibwa oyo ng'akoze eki ng'ayitidde awo so waba yazifuna mu makubo makyamu mateeka gamukwateko waba yazifuna mu makubo matuufu eyo si nsonga abantu balina sente wano bayitirivu nnyo sigo wawa ekipapula kye ekyawisobulowa n'akutunda ofiisi yasigalawo ye yagivaamu nze nvuna n'ofiisi ate nze nzira ku olwo nti wagaana wakerozinga fayiro yaffe nze nzira ku ofiisi yasenguka ofiisi weeri si yakuviirako okukuba emigga egyo gyonna egyakasamira anti ye yatoboha esiiru yaki yaba wisobulowa n'awaayo information naye ekyo kyonna kyonna nze sikinaako buzibu
ye bwe yasalawo okola ki okuzannya bwatyo ate office akyagirimu office yagifuluma dda fayiro tefa era twagenda bwe tufano tugikubako enfuufu omwana okunyigamu amapeesa nga mweri gabiti kame yafuluma dda omwana yanyiga amapeesa titititite nga mweri bulungi bewawandikira bonna kuliko eyali akuzzeemu tebaddangamu sente zo tebazirya naye nze sifuddeeyo ku ekyo nawe mbategedde mu koona bajja zisasula basaaga twagala recovery nawe 5% yafe nange nvugeko Land Cruiser kwezi kituufu ine myaka gye ntuuseemu gyakuvuga mpa enkoni sajja ove muli nga naawe peesa olisika kugamba ng'esaati yange enjeru teriiko nfuufu okitegedde ne kati jamu bwakwata n'olinya kabooda n'ovaamu kugambye nange nvuge ku Land Cruiser ekyo kintu kikulu kino emyaka gyaffe ate ka tunaazivuga ddi basenyonyi bazivuze baani bonna tunaabeerawo nga tusinika businisi bingi ebbanga lyonna ekyamama Miriam Matembo okyogerako ki bamuleeta enkeera mu kkooti nga bamukwatiridde bwe bati ng'atambula bwati mpola nnyo ng'ali bubi bwonjera nfa nengamba omukyala mu basement bamukoleddeyo ki naye omulamuzi kasita yamuwa beyiro yali akulembedde tumutendereza kati oli namukutteko akyakala n'afuluma wabweru n'agenda wali awali emmotoka ye n'akola atya mama Matembo aguzannya atya naye bamatembo abo buzibu bagenda otuleetera okutukubya emiggo nga balowooza buli muntu aba yeekoza kati ekyo yakola kyaki yalina obuvune mu mubiri kyova olaba nkugambye nti ate Nambooze tasobola kuzannya bwatyo Nambooze singa ali mu Amerika mu ddwaliro essaawa eno yali badde ali mu Amerika mu ddwaliro naye kakati abo basiviliani ye yakyamukirawo basiviliani kiki ng'oli mukoowu kino ate olowooza nkola mulimu guno gwokka nkola n'emirimu emirala naye kumaliri kuno mirimu nga gyasusse nkola n'emirimu emirala fanda tewamulaba fanta namulaba ayimiridde naye baaba akendezeeko omuliro ku busungu kubanga bwobanga otuuka ku ssaawa eno nga okooyi then omuliro mungi akakanyeeko addirize sina gatwala abaana ku DNA kati wakiri nkoowa kati sikowedde mu DNA kitegedde yanjawulo kakati gwe beera awo mbwokola ki orizavinga maanyi tujja kusekerera ng'oli mu DNA jeno omulimu ogukoze omulimu ogukoze omulimu muyonjo teguliko kabuuza fantas tasiima asiima yonna gyayita eyo abantu bagamba nti asiima kakati maama Miriam Matembo tagenda kubamisa beyiro namulabye ng'agenda yaleese ebizibu abantu bajja kulowoozanga nti mwekoza kati Lukwago ye mulwadde ebyadda Lukwago waddala nnyo ate muyi era Oweekitiibwa Muhoozi nze mbadde musaba Oweekitiibwa Muhoozi akole ebintu byonna naye alekerawo okukwata abantu abalwadde kubanga Lukwago okufiira mu mikono bannange kisiraani kiba kyamaanyi mu byobufuzi nze nkubuulira era yali mutadde asigaze beesige we yali mutadde ne Lukwago ne dokita amute omanyi omuntu yajjanjabako taatawo omuganda wange namubikula emabega eyo n'amukuba empiso abawanjawulo kubanga muzeeyi si yabikulikika omuntu eyakola ki eyajjanjabako taatawo nga munnayuganda ate sigamba nti
kujanjaba taatawo mu mbeera y'olutalo ey'omunsiko ebyobufuzi bya bunanfuusi buli omu akimanyi naye nabo ennyini olekamu beefuulidde bannaabwe ng'omwana n'ava mu bwairo diyu nafuuka jeno okimanyi nti tekibanga wano mu ggwanga kituufu kati nabo baleega olukoba nga balekamu ensonga ezirimu ziri genuine lwakuba bo tebaagala zikkiriza ensonga ezimu ziri genuine naye oli mukoowo ndowooza kankuleke bannange tewali buzibu wuutuuse tokyasobola omwoyo gwagala omubiri guganye jeno bambi omwoyo gwagala nkulabira ddala ng'omwoyo gwagala nnyo ogire ngaokyoweereza bannayuganda n'okubabuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga naye omubiri naye mukama yatukolera omubiri guno naye olwaliro lwakutaano wano ku landisite Makindye omuziki gugenda kubeerawo gw'amaanyi era leero mbadde nsaba oyitewo kakawungezi ng'omaliriza emirimu gyo olabe ku ffujjo eribeera wano ffujjo ly'amaanyi nnyo abantu bonna aba buli kika babeerawo kakati bano abasajja be bakutte ku paliamenti bagenda bavunaana misango kijja bubbi babataddeko ogwa bubbi okwonoona esente y'omuwi w'omusolo be bagenda okulumiriza Anita Amongo babavunaana byabwe nabo badde bazibba anti kakati bano badde bakolanga withdraw ne batwalira oli ne ziyita okwabigirwa nze abaazitutte naye banka nga zitukandaliriza nnyo nga sente zaffe ziyiseeko ne batuleegaleega ezaabwe zibadde abadde akuba yesimu wanayinki kati akawunti yabigirwa bagitaddeko obuwumbi 14 bazikuwa ababanka ezo ekitongole kimonitalinga sente tekizisika kasa zibeerako ku akawunti sente za palamenti bazikuwa ate tebazijjayo ebyo bikola anti kakati gwe wanayinki gwoli kadongo kamu bali nkoba nnya okiwulidde gwoli kadongo kamu n'okugyayo emiliyoni 2 bamala bakwetolooza n'oyingira n'eri ewa manager omukazi jozi teyanfukidde ekizibu nasayiniza akapapula ka withdraw ate n'asooka agenda ewa manager n'agenda eri n'akatunuulira n'antunuulira ne mugati maama sente zange ziriko obuzibu anti bano baka transaction kava wabweru wa ggwanga ka YouTube kiki kino kyo ani akuweereza okitegeeza sente ezo zijja zitya keeko kennyini kati eyo yonna sayansi kukanga kati weziba nga ziriko omuzinga nga naawe okimanyi ziriko omuzinga eyo embeera gye bateekawo ababanka eyo opula n'akajjalo n'akatwala eri n'akutunuulira bw'ati n'akuzaako ag'okubiri n'anyiga kompyuta n'addamu n'asituka n'adda eri kubala bwongo onoofubuutuka wakati mu buzibu obungi nnyo nemuga nti njagala kashi ate nga yali amumanyi kubanga n'erinnya yalyogera bulungi nnyo nanga nti mwebale kuweereza ko nze tugezaako naye nga nzirinze kakati gwe ziyitako zitya sente n'obuwumbi oyera mu paliamenti osimula mu paliamenti noba nga olina obuwumbi bwe buti kasa zibanga gye ziri okiwulidde zivudde mu parliamentary circle zivudde ku consolidated so bazitwala abayayi bategulanga najjayo obuwumbi 3 omukono gumu nazitwalira boosi namuwaako 2 oba tofunye sente nga ne mukamaawo mukyali bamukwala nga mukyali bamukwala emirimu gikoze bulungi miliyoni 2 gwobimanyi okiwulidde naye ate obuwumbi 3 bwengenda nabwo omulundi gumu ne musiibula tekikola amakulu anti kikola amakulu naye oba babadde bamanyi bakyalalya n'ekisajja kino oba ogenze kuliira ku nsiko n'okusuubira ekisanja oba okivuddemu okiwulidde kati akunoonya na CMI tomanyi CMI weba ekunoonya ng'ekimanyi wazitutte naye ekufiirako ezifuneko kopi ekusuuze yagezera obuwumbi 3 tumunoonye nga tanazisaasaanya
baagala nga tonna bazisaasaanya ne bakukoona buli wamu wonna wasoboka. Ogambye ozoogera wazitadde nabo ne bazibba bwe batyo. Ayi nabo ne bazibba. Babba bubbi. Kati koolye bino ebibiri osigale ne mu ofiisi. Kiwulidde? So mweyo embeera bijja kukola ki? Katweyongera okugoberera amawulire ago. Nono speaker kenyini omupya yadda mu ofiisi namulabye alaaja nambwe eddogo limuli bubi mu ofiisi. Kikiri mu nnyuga obusajja. Yalaba emmese ennene ng'ennankanyi ng'ensomba byuma. Mu ofiisi enyirira bwetyo nerabikirwamu emmese. Tebaziwa butwa ate zibadde zirya bulungi. KFC. Tubadde na kapa KFC ayingira buli lunaku kakati ziri ebyo ebifisse ne zigijja ne ziba nsava. Anti kati ye ensobi gye yakola eriemu ye oba mu ofiisi yayingira buyingizi teyatwebuuzaako ffe abaali mu lutalo neyagirimu. So nga ate ye ey'Oulanya teyagibeeramu. Yagiddukamu. Anti Oulanya bwe yakwata ofiisi eyo yagaana okutuula akadagajja lyatuula. N'akyusa entebe. Yakyusa ofiisi nedda ku wingi yeeri neva ku wingi yeeno. Kino ekifo ky'akadaaga n'akivaamu. Nga yeewala ebyo naye era teyamalako. Ate ye bamwanguya. Teyamalako. Kakati njala okutegeeza oboth oyo both alina okwebuuza kufa abaali mu lutalo lw'ofiisi eyo. Omuntu gwaliko yali azanya ati amaanyi agajjawa era ffe tusigala tutya nga tukyayimiridde wakati mu mundu enzibu ennyo n'emisoto emiramu egyali gitambula. Kakati ye bw'anaddaawo n'alowooza mbu ajja kubeera mu busupiika asolooze busolooza ssente agende addeyo ewaabwe Budaama. Tekijja kusoboka. Kijja kusoboka. Parliament eyagala kukendeeza ku ssente ziweebwa leader of opposition. Olowooza zibadde nnyingi kyetaagisa ozikendeezaako.